mu mawulire ge tufuna okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo si malungi naddala eri buli munnayuganda naddala abo abawangalira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ewali olutalo olugenda mu maaso wakati w'abayeekera b'akabinja ka M23 nga bano bayambibwako eggwanga erya Rwanda so nga ate waliwo n'amawulire agafuluma waliwo reports ez'enjawulo ezizze nga zifuluma azigamba nti n'eggwanga erya Uganda nalyo yerimu kwaga amawanga agali emabega w'abalwanyi bano aba M23 newankubadde General Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bakungu mu ggwanga erya Uganda baavaayo emabega kaawo ne beegaana bino byonna nga bwe tuzzenga tulikuwa kakati kiki ekigenda maaso mu ggwanga eryo mu kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ekimanyiddwa nga Kinsasha wetwogerera nga si birungi oluvannyuma lw'okuba nti abekalakaasi batandise okuba nga ate bagenda ku streets ez'enjawulo wetwogerera nga mu mawulire ge nnaakafuna essaawa endala ge njagala okuba nga nkuwa embasa y'eggwanga erya Uganda mu kibuga Kinsasha eky'eggwanga erya Democratic Republic of Congo wetwogerera nga erumbiddwa abekalakaasi mu ggwanga eryo nga bano bagirumba lwaki bagamba nti tukimanyi bulungi nnyo newankubadde muyinza okwegaana muyinza obutabitugamba muyinza obutabikkiriza kubeerawo naye tukimanyi bulungi nnyo nti n'eggwanga erya Uganda alikulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni ffe nga bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo tukimanyi bulungi nnyo nti naawe oli mu kimu ne Paulo Kagame Rutagambwa era mmwe muyambako abayeekera ba M23 okubeera nga bajja babeere nga batutigomya ennaku ntono nnyo eziyise tukuwadde amawulire era obadde obigoberera nti abayeekera bano bawambye ekibuga ekikulu ekya province emanyiddwa nga North Kivu ekimanyiddwa nga Goma kakati nno obusambattuko bwe bwatandikidde wetwogerera nga abekalakasi mu kibuga ekikulu eky'eggwanga eryo ekya Kinsasha bano batandise okuba nga balaga obutali bumativu bwabwe pulezidenti waabwe bamugamba ssebo baako kyokola eggwanga erya Rwanda nga mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ne disitulikiti ezimu zerisinga obunene diwamba litya ekibuga ekyomugaso era ekimu ku bibuga ebisinga okubaamu golodi n'ebyobugagga ebyenjawulo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bannansi bagamba Felix Tshisekedi baako kyokola tetugenda kukkiriza okulaba ng'eggwanga erya Rwanda ligenda mu maaso n'okukola effujjo lino kakati n'owulira ebiddiridde abeekalakasi nga balumbye batandise okulaga obutali bumativu bwabwe ku streets ez'enjawulo mu kibuga ekikulu Kinshasa wabula mu kwekalakasa kuno okubadde kugenda mu maaso ate abamu mwe banyiigidde ne balumba embassy ey'eggwanga erya Uganda esangibwa mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo mu kibuga ekimanyiddwa nga Kinsasha era wetwogerera abakungu b'eggwanga erya Uganda ba diplomats ojja kuwulira ebinaavaayo naye njagala okutegeeza bino byonna bigenda mu maaso bano bannansi b'eggwanga erya Congo bandibanga bagoberedde amawulire agazze gafuluma era getuzze nga tukuwa ennaku z'omwezi nga 9 omwezi gwali gwa 7 omwaka 2024 waliwo amawulire agafulumira ku mukutu ogumanyiddwa nga Al Jazeera amawulire gano agalaga nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda ng'ekulemberwamu General Yoweri Kaguta Museveni mbu nayo eriemu ku gavumenti ezo ezizze zibeererawo era ezifandinga ezifacilitatinga eziwa obuyambi either obw'emmundu oba obwa ssente obuyambi buno bugenda butereevu ku balwanyi bano aba M23 ng'ennaku z'omwezi 9 era omwezi ogwa July 2024 kigambibwa nti eggwanga erya Uganda lyazuulibwa nga liyina abajaasi 4,000 n'okusoba nga bano bali wamu n'eggwanga erya Rwanda era nga bali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bavaayo ne babeera nga ate bayambako okulaba ng'eggwanga eryo liwambibwa ng'ennaku z'omwezi 9 era omwezi gwa 7 2024 ku mukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor amawulire gafuluma nga bugamba nti the Ugandan Army has provided support to the M23 rebels operating in Eastern Democratic Republic of Congo. Report eno nga yafulumizibwa omukutu oba ekitongole ky'amawanga amagatte the United Nations nga bagamba nti obujulizi bwonna tumaze okuba nga tubukuŋŋaanya era nga bulaga nti eggwanga erya Uganda nga likulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni lyerimu ku mawanga agayimirizaawo abayeekera bano aba M23 kakati nno mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ekyo kyekigenda mu maaso wetwogerera nga abeekalakaasa abantu ba bulijjo batandise okubeera nga balumba era nga wetwogerera balumbye embassy ey'eggwanga erya Uganda era nga ne genfuna essaawa n'ennyininyini gandaga nti ba diplomats
omubeera ba ambassador, omubeera ba deputy ambassador n'abantu abalala bakungu ababeera ku embassy nga wetwogerera ebyabwe si birungi oluvannyuma lw'okubeera nti abekalakaasi bambi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo tebannaba kubeera nga bassa mukono bagamba tetugenda kulekeraawo, tetwagala kulaba eggwanga ettono ennyo bwe lityo ng'ate ligenda maaso n'okuba nga litutigomya, kyokka ng'ate wano bagamba nti n'eggwanga erya Uganda nalyo libirimu, era eggwanga erya Uganda embassy yaabwe bagirumbye wetwogerera nga maziga meereere era obunkenke bw'amaanyi nnyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kibuga bakiyita Kinsasha. Eggwanga lino likulemberwa omukulu amanyiddwa nga Felix Tshisekedi nga bwe ngenda okuwa obeere ng'ate ogenda mu maaso n'okwongera okubeera ng'obitegeera. Njagala kuba ng'ate nkutwala mpolampola bw'oba tolaba kuba ng'ofollowinga mukutu guno kkirira wansi awo olaba ekigambo follow kikwateko obeere ng'otambula naffe. Ali ku YouTube yaffe genda osubscribinge tubeere nga tutambula. Omukulu ono amanyiddwa nga Felix Antoine Tshisekedi Shirombo ono nga yakulembedde eggwanga erya Democratic Republic of Congo okuva ng'ennaku z'omwezi 31 mwezi gwa kusatu omwaka wa 2018. Ono nga mutabani w'omugenzi amanyiddwa nga Etienne Tshisekedi ono nga yaliko prime minister mu ggwanga lino nga likyayitibwa Zaire emirundi egisukka mu 3 era yali opposition leader mu biseera ebya Mobutu Sese Seko kukubenduwaza banga eyakulemberanga eggwanga erya Democratic Republic of Congo eryayitibwanga Zaire. Omukulu ono Felix Tshisekedi ono aliko kati Felix Antoine Tshisekedi Shirombo akulembera eggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'ayita mu kibiina eky'ebyobufuzi ekimanyiddwa nga Union for Democracy and Social Progress oba UDPS wetwogerera nga si birungi mu ggwanga lye erya Democratic Republic of Congo newankubadde ng'okusinziira ku sources ez'enjawulo zitulaga nti omukulu ono ne abamu kubamuyambako kandibanga katego ke basuddemu eggwanga erya Rwanda era ng'okusinziira ku sources oba okusinziira ku kunoonyereza okwenjawulo kutulaga nti guno we guba mutego eggwanga lya Rwanda lyandibanga lyagugudde mudda oluvannyuma lw'okubeera nti wetwogerera Tshisekedi talina mu ggwanga era Democratic Republic of Congo oba seekyo nga wenkoledde odieno nga essaawa yonna agenda kubanga alandinga era kigambibwa nti watuukira mu ggwanga lye era Democratic Republic of Congo agenda kubanga ayogerako ne bannansi ababulire kiki ekiddako kiki kyagenda okuzzaako. Jjukira twakuwadde amawulire eggwanga erya Democratic Republic of Congo Parliament oba olukiiko olukulu olw'eggwanga eryo lwamala okuwa go ahead oba okuwa olukusa omukulembeze ono amanyiddwa nga Felix Tshisekedi okubeera nga asobolera ddala kati okulumba eggwanga erya Rwanda butereevu. Parliament y'eggwanga eryo yatuula nebanga emukkiriza era ng'ebbaluwa eyo agiina ne wetwogerera era kitegeeza butegeeza nti essaawa yonna Felix Tshisekedi singa anaaba atudde n'asalawo oba singa anaaweebwa amagezi ba advisors be essaawa yonna wandiwulira ng'eggwanga lya Rwanda ligenze mu lutalo direct n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ate ojja kuba obifuna. Sigala ku mikutu gyaffe gino ojja kuba tolina nsonga yonna gy'omiisinga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.